Tobuse ensonga ya Big Eye amaaso. Tobuse ensonga ya Big Eye amaaso. Kenzo is a very selfish artist. Okuva lwe bamuwa ku BET. Kenzo atambula omuntu ogu. Kenzo yalema n'okukwatako Remo mulagako mu mataala g'abaartist kale ka stage. Kenzo waliwo lwe yatambula ensi eno bannange ng'ali ne Rema n'aleka omwana waffe mu nnyumba. Omusajja oyo tayagaliza mutima muli. Tayinza kuwa wadde contact. Big Eye weebale kwogerako. Omusajja yadde asaana gambako. Nze nkimanyi oyogeredde abayimbi bangi nnyo. Batunula bannabagana naye banna. Omwana oyo tali kuwa ku contact n'azeesigaliza n'atwala amayimba yiye. Kati singa tusindi namubuuza lwaki towa ku Fiki Fameyika Palaso Saha abaana betuma lwaki towa ku baana bato omukisa taligenda wantu yenna ne banne agenda ogu buli we bali muyisa agenda omuntu ogu. Oyo omuntu wemba muina kyemukola mumanya bumanya ina ebintu bingi ayagala nnyo sooka Eddy Kenzo nza asoose mu Grammy kati andowooza ayagala genda ku Jupiter ku mwezi Eva Kenzo ayagala abenga yasooka kati awo abazungu bamwanguyira bamuga oyagala kusooka busoosi ti kubeera nominated si kuwangula ti umwaka ogujja gy'oli nga Kenzo yatuuse dda naye ng'entuuka gy'atuuka ku Grammy oba BET toyinza gitegeera bannange swangi za venue emanye ebintu ebyo ebya submission wa music Benon ategeera ebintu ebyo ne Steve Jean naye Kenzo eyakoma mu P7 yayalina okuyigiriza ate ba IT expert ng'egye ba submitting ennyimba Kenzo baako n'omutima uwaku bukodyo baggulu n'Eddy tubere n'abayimbi ng'aba Nigeria si muntu omu kushayininga ku top yekka nze Isma ondaba lw'okuba ndi president I dedicate my time nga ngenda nga ba YouTuber bange ngenda mbakuza ngenda mbalala kusanga ba blogger baayo bali eyo bategeka basange president cause you must light many candles naye omwana oyo agenda yekka newe yabeera ne Rema teyamutambuzaako wantu naawa kyovaala barema agamba nti amuza bwe bulamu bwe bwonna amukkiriza okgenda mu ndongo amukkiriza zina freely okubeera n'emikwano naye omusajja yaliko omukazi mu nnyumba emyaka egi ebiri ng'atambula simanyi Senego wawa yonna gy'agenze talina muyimbi gwe simulabanga baniyoko de style badduka mu Big Talent nga bakonye Pia Pound yali amukonyeza my girl my star look at her now ne Big Talent mwali mukonyeza omuyimbi wange Pia Pound twende tupate talent ya omumanyi mukonya baana mwe mwali mukonyeza omuyimbi wange New York de style yali akonedde Kenzo yigo okuchalinga ku remedy yigo gaba ku contact Big Eye takuyinaako buzibu kubanga nge neewuunya mu butuufu ennyimba za Big Eye neza Kenzo teziyina njawulo mango juice yo zezimule zikube wepwa zikube wepwa zezimu Big Eye yebuuza nga azibandi matiyo tebamunominatinga ate ngeno we banominate teri muna Uganda amanyi luyimba lwa Gimme Love ekyo nateekawo sente zaabulwazirya tewali alumanyi I checked in all radio station Nimrod bonna bawandiise ba Primo aba Galaxy Nimrod ba radio presenter balaki genda ku Capital FM ku Sanyo FM ku Galaxy bakulagolwe ba oluyimba Gimme Love mu rotation no way teri muna Uganda alumanyi nine emitwalo 10 omuntu ajja nyimbire mu Gimme Love yes njagalanga na wa Big Talent onyimbire mu oluyimba lwe bayita Gimme Love mukama waabwe yennyini taluyimba abadde wano nga agenda ku buli bivulu no way as Kenzo sanga that song Big Eye as band material luyimba lw'amaanyi kati omusajja yeebuuza Big Eye oba omusajja yanjoola ttaka
nga tuyimba byebimu naye nga buli ssaawa gwe banominatinga tinga omugezi nabawa akatabo bakopengamu naye empapula ezimu sebo nazikulamu tinabawa akatabo bakopengamu naye ng'omugezi empapula ezimu nazikulamu omwana teyakulamu empapula nawa banne akatabo akakalu oli ndowooza omumanyi yakulamu empapula nawa banne akatabo kati ne Kenzo waali biga yalingiza agenze ku nnyimbe ng'afiiriddwa amututte close ayambadde ne ku saati ezimufaanaganya alabe nga bamunominatinga naye omwana yayoola biga yettaka wa allahu yaalamu bali munominatinga dda naye azibandi matiriyo ne batamunominatinga watu wonna oluyimba kabuna mawanga oluyimba lwa bigayi lusingira ddala gimiravu tewali muntu amanyi gimiravu naye ne batamunome Kenzo lwaki towa bigayi contact. However, Big Eye ebintu bya gravity oyino bikomya nze mbamanya abantu abamanya amawulire ne showbiz mumulowooza Big Eye musiru abaana bategeera nti ngenda tambulira kuki nokola ekintu nakitambulirako beba namenya amawulire tubadde tukyali ku gashiba ne manya agaspice ne samari nalyoka atekawo statement nga woolaba gravity nti basobola otegeera ekigendo tambulira ku mawulire ne bamanya gwanga mujeje ali nti gamba nze nawandiika mama mia kati ekibuga kyonna okikyankalanya kati ne Big Eye naawe tewali contact yonna gy'oyagala ku Eddy Kenzo naye wategedde nti embazi we bayagulami ngeri banyumya ku spice ne shiba wano wennyini Big Eye we nina okukubira bomu eno mbeere nga ntambulira intandemu ne Eddy Kenzo kubanga okamanyi bulungi kagemu okuva mu Lion Island kati Big Eye yawangudde gukyali 3-0 Big Eye Kenzo muyitivu Eddy Kenzo mulina mukyali ku 0 wabula kakutawaluma Fikiravu yayogedde ebigambo mukama wako mewale megasa kulaba ng'onnwanira simanyi wabba essowaani y'omuceere simanyi wabba jibbiro Fiki toyombanga wootyo eyo ennyumba ya kidongo Big Eye mbadde mulina omumuteeka ndafaya ng'abaaki nemwaleesere simanyi yabba essowaani y'omuceere mugule endala oyagala banga zali yagala namubbira essimu nti kyasinga omumisingamu bifaananyi by'abaana obwana bwa TikTok ne bumugamba naye ng'abaana gye bali nti yegula essimu obakuba ebifaananyi ebirala nenga tufudde alinzijja ku TikTok buli bukambwe nnyo naye nanyiigira obwana obwo mpaka we nabuvaako kati I just like and laugh bakunyiiza abaana ba TikTok n'oyagala oyite mu ssimu bakola ng'emisuwa gyereeze ne bata video n'ogamba naye nze yayogera bweti kumbe bakutaddemu tekinologi Mr. Frost naye senga nkwata lumu ku Mr. Frost waliwo abavubuka nga bana abalina obulasitalasita waliwo nanjogeza abeera awo nti naye ngenze mbamanyira anyway Big Eye yategedde ekigendo omutambuliza ku Grammy era kimukoledde ye yakubye lula napima nagamba keyefa abali eno tukimanyi opima mu lula noga baba Kasayisima ayogedde ku kino kati kaŋŋambe nti ategeeza Kasuku era Kasuku gwagamba ndowooza mwabira kati awo nga babikwata kuba bagezi baba balinze content talabye kati Big Eye yabaze Kenzo n'agamba okumukongulaguleti nga kuwedde eno ye time gy'omukuba omusumaali namaziina bannange Big Eye wawangudde omwana yabaze media ffenna tuli ku kintu eki Big Eye official no doubt Big Eye yabaze nnyo kubanga yanyize batoni naye nga bantu bangi abayimbi bali ku saidi ya Big Eye nze nkubuulira okuwangula award kwabadde kulungi yes nenga si kulungi kweno time eri kamiliyoni si kamiliyoni tayagala award ya Kenzo nedda
ali ku kivulu kye oteekawo district essaawa zino oba ose kivulu kye kati gulani ya Kenzo giwangula yabadde affectinga kamiliyoni nga yajjagala ejje ku mande nga amaze mande jja omwana abakuleeta Grammy ne people power mwabadde muwedde principal yagaye maama olaba ogwo gugenze kati yeeraliikirira gwa Brian White yeeraliikirira Brian White kuba Brian White n'agezaagwa mu Kampala essaawa zino ne $1 million enjala eri mu Kampala n'obuzibu January bwaleese obwa school fees wallahi wosigaza basooja mu Nuupu nga nfa Brian White n'agwa Kampala ne $5 million $5 ate nga njogedde just 5 kati ate zibe 10 tewajja sigala ali mu struggle TikTok yagisuula abasigaddewo Grammy ya Kenzo ebadde ebamaze naye bonna beedi muto bagambye Bobby naga eringa goolo ekubya omuti ozanya n'ebintu by'enseno bwe litandika okugoba kaliyo olitegeera nti olina oba n'ennugu stored at a side at a certain time in life olina obba n'ennugu ng'eri wali si muntu kufuna buli kimu ng'olaba biga yagambye kanjogererewo enseerema eggamba nti nalemwa Kenzo gwe najja naye n'ayitirira nnyo kati omugezi oyogererawo nti omusajja oyo wannooma tata simanyi password aba connection kati akuwe ya Busta Rhymes big guy Kenzo alina contact ya Busta Rhymes agikuwe waliwo ya Drake big guy oyagaleerwa waliwo Drake waliwo Busta Rhymes bano bonna yabafunyeko contact oyagaleerwa timango juice yo mango juice yo oyino yigo bala showbiz biga ibaludde wano bamanya amawulire tenagamba kugula vite naye nga biga yakaleega agakaleeze nnyo aka Kenzo ayinaawo waleezeemu awo nange newemba biga yemba mpulira bubi kyali wange gwe twajja ffenna sivangako mundu big eye katonda namuwa super mega hit ng'azibandi material endala big eye ne bamunominate nga tuyijja laba ku star kyasinza okunyirira n'okuflossing bannange big eye anyirira naku zino ayina drone ayina emugoberera naye bw'otuuka ku big eye otegeerawo nti ogudde kwazibandi material ono big up on yourself big eye straight akayimba ka Juliana mwakawulidde the diva sang it out nga tukyakayana naye yayimba atayimba ndowooza ye n'atakayana n'atuteera butezi kayimba tuwuliremu and one of kati waliwo basoosaako naye muganda wange baproducer tebabonaabona na Juliana producer banguyirwa Juliana because bali bategeera ekyokuyimba abategeera ekyokunyeenya ekiwatu nabo weebali baligeya nkoona itsanga rotating eyo yetambula baligeya ki baligeya nkoona Uganda sukuma wiki twavudde dda ku birala kati tuli kuki tuli ku Grammy nyimba za Eddy za big eye wiki ejja wabeewa akaaba wabeewa afa ngera tetugutuuse wakati mu Juni nga tukyali awo eyatusuubiza okujjako Museveni agamba bannaye nga yebanguwa omusajja simulaba kyokka omwaka gwanguwa Grammy yabadde mukutudde pata principal mu bantu abatayagadde Kenzo wangule si just mu bubi ng'ogamba bayandi wanguludde olulala ye principal wa Nuupu omuswiba yaguwonye Iculi alone ebintu biri ekampani ng'omuyimbi bamuyita Pretty Sophie youngest and baddest Pretty Sophie ye muyimbi gwe nina in S1 naye vocal
okuyimba kabera wali ne kanyimbiramu ne ngamba maama yona agendo leta Grammy yono si Kenzo si Kenzo Pretty Sophie agendo leta Grammy oyinoba n'omwana aliretinga n'abagaba Grammy Kenzo nga toddanga mu BET teba kunominatinga nga mu BET wakoma kululira omukati ogenze mu kati omaze Grammy oddako ki